omanyi omuganda agamba nti gwe yabbanga naye lwasula emirango teyebaka. President Museveni yennyini kati agamba nti Misa ndowooza yali mu politics. Olutalo lwe tewali kubuusabuusa, Kereziya yamuyamba nnyo mu ku-executinga. Ekimuluma ennyo nti Kereziya again has come up to stand on the side of justice openly. Naga nti tayagala kukiraba ekyo. Naye okusaba nako kwali kujjudde ebyobufuzi kubanga nsuubira nti abateesiteesi era ndowooza nabo baali baagala bibe bwe bityo. The statement without prayers was actually louder than the intent. Abategesi bwe baali bakya. No. Abategesi baali banoonya misa. Singa oli yaba-restrictinga musome misa yammwe mugende. Naye ono yayimiriza misa yakiwa megaphone. State kano keza jali mu buli mwana bayetaaga kusabira si yekka n'eggwanga by the way. Bali banakungana okusabira eggwanga nga babaganda bagakiri political. Catholic Church eyimiriddewo ku nsonga z'abantu. N'okukkiriza bukkiriza nti church yabadde kkiriza tumusabire. Kati gwe bagenda ogamba ali ku Kampala tugenda kusabira Muwanga Kivumbi. Kereziya teriyo democracy. Muliyo eriyo kulyowa mwoyo. Kyova olaba ne Idi Amin tumusabira, n'Obote bamusabira, ne Museveni bamusabira buli omu. Yeye bese innocent. Kati ani asalawo emisango emeka gibakamuvunaana ne gimusinga. Tubadde kugenda kooti masho nga bakujjako ne likoda ne bakujjako ne mundu ne bakwatiddewo abantu abatali mu uniform nga balina pistol. Ame Catholic tosobola kunganda genda ku misa yabaddewo olwo. Kati bona wano omushana gwe toyagala besigye. You know what can happen? Tewali ayina buyinza wansi w'ettaka ku ttaka ne waggulu w'ettaka okugaana misa. The gospel of Jesus Christ yagamba esaala Katonda gy'awulira yeyo gy'osaba mu kasirise, and the best would be genda mu luumu yo osabe esaala gy'awulira. That is Jesus Christ himself. Nga bw'asomesa. So bwe mba mwagala kusaba mugende mu bisenge byammwe musabe kwayatire mune mukutawaanya abalala. Radio Simba Peter Chiwazo mu studios ogikwanjula John Kakandere, Ahmed Katerega Msazi, Aisha Kavanda, Siraje Ruwama ne Charles Romshana. Council Adisla. Abala abasoose bamuwa feedback nga yingide ensobi. Kyata wadensi. Mukulu nsibami nga abo tutura ngondaga wansi wengato. Sebo yali ya TV. Yali ya TV. Takwira ku radio yakwa. Sebo wano yali asomesa n'ebigambo. Tora bulungi kwachondaga wansi wengato yo kati kiraga kibulira abantu natulanga bubi. Anenda sebo wano yakyusanga n'ebigambo nanga nti ekyo wachi pronounce bubi. N'omugenzi mwami John Nagenda. Yes. Omugenzi mwami John Nagenda lunye ngate ye feedback yajiwa immediately after the program. Naye ng'omanya bw'akuba essimu ez'eddakiika 3 toddayo kwogera na mulala obeera oyogera naye yekka ku ssimu n'akunnyonnyola by'otomanyi ne byewayize. Councilor Dislas Lwakafuzi omwogeddeko. Councilor Dislas Lwakafuzi ku bbalaza bwe twali Rubaga yaliyo nesifuna mukisa gumulaba nendejjayo omusajja n'akola ekintu bano be bakipreaching obulungi mu kisiibo. Najja nanoonya we nali n'ambuuzaako nanga nti mwami kibazo oli otya gyebali konze kale naawe gyebali nti nanga nti gwe tommanyi nze nkumanyi nti nkuwuliriza nkulaba ku Simba nti nimbadde nsaba sente zino ozinteere ku simu ya Councilor Lwakafuzi. Konze nti mugamba ani naga si kikulu. Ekyo si kikulu. Ekikulu zinteere ku simu yani ya Councilor Lwakafuzi. Tuyogera linnya yenu. Ate mumanyi sisobola kwogera linnya lye kuba teyambulira linnya. Teyambulira linnya. That is in Isaiah kyekituufu. Omukono ogwa right bugwa ogwa left era teyambulira linnya ye yampa buwisente n'omuwendo sijja gwogera ku mpewo. Naye walogoleseyo mukwano gwo. Naye ngo nagutuusa. Ayakawuliriza Simba kumala n'emyaka 2. Wayi mukulu bamusa tumubuuza zonna yazituusa. Nenteekako ne withdraw charges. Nenteekako ne withdraw charges. Kali sigenda
Sebo ate ekiri interesting kwolwo akawungezi mbera sinaziteekako Kansula Dislas nankubira okumbuuzaako nanga nti wange nti sikulabye kwanza nze nakulengedde nga munakuwavu nnyo ne mugambo wayi nina ne baasaayo wano ngenda giteeka ku simu eno nambuuza ani agiweereza onza awo nange we nina obuzibu nagamba tezibeera zino eza kacci eza genero ezitambula werabidde omukulu ono gwe wayita awe discussing a paper zigzag atera kuwuliriza nnyo ani mganange Timothy tosobola kwogera ku bawulirizaako newerebera siya Timothy ne wawo omulala Timothy Kalyegira wawo n'omulala awandiika mu lupapula lwa Monitor bo tebakoma kubeera bawuliriza yawandiika ku history Timothy critic era Timothy akugamba nti awo mwawabye ebyo bifu ebyo bituufu kati wamu ne Timothy n'ogattako muganda wa Kakande ow'ebyafaayo Faustin Mugabe naye mugabi wa feedback nnyo sigamba bawuliriza buwuliriza kyanza ngamba abaleeta immediate feedback sebo njagala kujjukizaako oyogedde ku oyo eyaweereza obubaka naye omukulu eyali principal judge omukulu bamuna mujjukira bulungi Ogola Justice Ogola Majambere yamuwa amabugo n'agamudiza ekyo nayo ensonga yali nkulu nnyo erina okujjukirwa abamu ku batono eriba of course bamanyi mikwano gyera abaagana okuwa okurisiivinga amabugo naye ono yagaa nti amabugo agoono galina ekigendererwa ekitali kirungi kubanga Justice Ogola yali awuliza omusango nga omukulu Majambere mwali n'agamba ati kati gwe alina omusango before my court ate ompa otya amabugo ate nga mangi gajja kunkompromisinga ekizibu ono ayinza okudda eri ku kyalo nze naleeta tenti mu kufiirwa kitaawe nze nakola ate muli bangi kati wawo gwe baali balangira mu nnabyabufuzi oli bwagira ati naga nti oyo nti bwe yali talina kyamisana ng'ayita wange nga nze ngula ekyemisana nze bw'oba wangulira ekyemisana wansanga nga ndi mbweta nga neetaaga ekyemisana ti lwaki okinnangira ono kyalisa onoono n'akuwa omutwalo omanya agenda gukulangira efuuka nkoko ya mwanvu nkikola naye nakiyigira ku kibazo nkoko ya mwanvu teggwa mebaza ampuliriza gasimbagamawulire kateregabuza abantu abatuliza mwase mutabasaba ne banyabo mwebale gye mukola mwebale kusiiba saidi zombi abasiraamu n'abagoberezi ba Kristo ndoza binnono tebalina mbi ya kusiiba bwanga bw'abaddugavu siwuliranga nga balina ekisiiba enze eddiini zonna nzitegeera naye sibawulirangaho nga balina ebyokusiiba kofi ekyaliwo omukulu kati ekyaliwo gwosalawo kofi ekyaliwo Siraje amawulire wiiki eno omanyi Siraje namulaliikiddewo kati be nnina mu studio Siraje abaana agenda kunywa kofi nze mujjukiza tomutegeera Siraje tomutegeera tulina nero twamugamba sebo Siraje tosiiba oli mulwadde nga Siraje mulwadde nga twakagira awo agenda ensambi ate ng'ekisiibo kituuse nga Siraje mu mbeera eri omusawo agamba nti wano bw'omira eddagala lino ofunirako ekyokunywa oba ekyokulya nga ye Siraje ate ayagala kusiiba era taba kuba seefu kanali dokita yali amufiirako awo alusazi yawona bw'oba omulwadde tosiiba kaya ate ono era amenya mateeka ga busiraamu naye njoga obulwadde nga sebunene nga toza sebunene otegeera kye bayita Siraje Siraje speed amawulire Justice Rosette Comfort Kania
mu musango gwalimu ogumaze emyaka 2 ogwa okuttibwa kwa Henry Katanga omusuubuzi yali asola embuya okuttibwa. Omusango guvunaana kuttibwa teguvunaana tegamba kufa nakyo death. Omusango gwa kutta gumaze abawolereza omukyala Molly Katanga nayo ne anti omuwaabi agamba nti bamutemula kati gwe musango oguli mu kkooti baali bataddemu okusaba nti oluvannyuma lw'abajulizi bonna okuggwayo tebalabamu ensonga lwaki Molly Katanga agenda yeewozaako. Yasazeewo nti alina okwewozaako n'okunnyonnyola ensonga eziwerako era n'abagamba beetegeke. Muzimu ku nsonga mulimu ekyokugamba nti DNA yasanga nga ku bantu be batestinga abasatu nga kuliko seyaje yongeramu bongezi speed yawo ekyo tukivuddeko. KCCA oluvannyuma lw'okufuumula abasiiba baweze kati kakaawa abatundira ebyamaguzi byabwe ku nguudo ate teriyo kiwokakaawa nga bwetoli munywi egenze ne mu division endala nayo nebakola ki nebagobako wichen era erangiridde nti ezaako ababodaboda begenda okugaana okubeera mu central district okuyingira ng'era eyagala stage 929 nga ziri omanyako kajja kunnyumira akabodaboda obutayingira mu kibuga beeriiti bawano abasinga the bodaboda an inconvenience bwe bajjira naddala abakyala my border guy kakati my border guy bw'otuuka ewa Mandela ku City Oil ng'okakanyaga bw'otuuka ku Kitigumu ng'otambulawo. President Museveni ku luno yakozesezza obuyinza bagambye embukayola zijja kubaawo zitandika ez'amasannyalaze simanyi oba President Museveni weekend yakozesezza obuyinza bwe n'afuna n'ekisa n'asonyiwa omusuubuzi wa mmotoka ku Payini Amadi Sebuufu nga yakasavinga kemeka abadde yakasavingako emyaka 10 baali bamusayiraana Court of Appeal nemwongera nemuggyako 15 Supreme Court nekakasa egyasigalawo kati yamusonyiwe naye banne baali nabo yabadde alina okubeerayo emyaka 18 naye yabadde awezezaako emeka Supreme Court naye namuwulidde mu statement ye mwe abamanyi mwe muyinza okumbulira nga mukwebaza president aga nti nakutuukirira nenkutuukirira nenkuweereza obubaka teyita muntu yenna neŋŋamba omusibe ono aweereza message direct. Nina abasibe bemanyi ababadde mu kkomera omu yali era musajja mu Indi kakando twagenda naawe ew'omuntu omu eyali examininga evidence ku Kuki eyali aga nti evidence eno erabika yalimu eki naye abo bafuba nnyo okufuna bagiyitani eyo prerogative of mercy ya president ne bwe ba reaching out abantu nga bagisuubula abantu nga bagisuubula Kuki yali mufaza Agostoni n'okunoonyereza kwa era ono Aisha yali akyakola mu State House kati kanjogere oli yaŋŋamba Aisha ayinza okuntuusa ew'omukulu keganawe ng'oliddiira ng'oli ye kyanjagaza kati ne mubuuza Aisha omwagaza ki naga nti Aisha oyo omanyi twagala omusango gwa Kuki guno tubadde twagala president amuwe bagiyitani prerogative of mercy yansanga ku Matiya Mulumba wali ku Kereziya nga nsoko ndeke male sala ne kati Aisha simugamba naye kankubulire ekirala ng'oggyeko keesi eno waliwo era omusajja eyafera eyafera mu America andi Aisha kati mugamba leeti tomanyi ngeri kibazo gyayogera ekyaganze Aisha shamugamba naye wali maybe wali omulala yamugamba waliwo omusajja omunayuganda yali chairman w'NRM wa Kampala emyaka egyayita yafera mu America
Katerega Mutege NRM Katerega namusingisa omusango namusiba emyaka 5 n'ogumutega gwako era mukulu oyo n'amuwa ekisonyiwo under his powers of prerogative of mercy. Ate kino yakimuwadde mu kusiiba neŋŋamba omusajja yafeze America gold by investor n'omwaka teguweze ebyo katono nnyo. President asonyiwa on the advice of the committee of prerogative of mercy. So walabye wano nga please walabyewo sagala genda mu committee bwe leeta obujulizi nti tewabaddewo advice. Simanyi walina okubanga wabaddewo Siraaje walina okubanga wabaddewo advice teyabaddewo then the release is an constitution. walina okubanga advice yabaddewo naye you can solicit the advice. You can tell Romshana to advise you. Newankubadde muleeseemu abo nenze katono nenze nzijukira Nasuru yasingisibwa omusango naye nga the whole of Masaka ekimanyi nti Nasuru si ye yattaki Walugembe era nga bagamba omusango gwalimu nnyo ebyobufuzi bwe gwatandikirwa eri ku UNLF ne Obotetu. Ekyo nasooka kiwulira Mulindwa Muwonge nga kaakati Mulindwa Muwonge ye n'ayongeramu nnyo kuba almost yaliwo kubyaliwo. Kaakati aba committee ya prerogative of mercy ne bafuna ki interest. Mulindwa n'anoonya information yonna ne babawo obujulizi bonna era president n'asonyiwa Nasuru. One of the reasons Nasuru taata wange ninayo kitanga omunubbi kati Nasuru taata wange era bwe bamuta nafuna omukisa bampita neŋŋenda mukyalira n'okujjako ofuna opondo bye yagamba Nasuru bye ŋŋamba mukulu Ssebuufu katono nnyo. Nasuru yava yagamba era satta era kyebabadde bantera era kangende ndaba abaana ba Walugembe nava ne Masaka president alina byasuubiza abaana abo naye navayo tebannabifuna. Kaakati ofono n'amugamba munnange teweetantala famire ekyali nnyiivu. Kaakati ne mukulu Ssebuufu nange ndowooza tasaanidde kumala kwetantala mangu famire eri yeetaaga ayite mitendera. Mukulu kibazo abakyoli balina process bagiyita mato put agenda agiyitemu. Ekyasinze okunkwala nawedde awera nkolokooto nti anayogera ku Museveni nga awulira ajja kumugwako. Mukulu kibazo second Supreme Court eyinza okukonfaminga nti watta person X nga bamaze okukonfaminga after confirmation person X n'alabika. So how would you get out of prison? So one of the other terminals ekujja mukomera kwekuwa obuyinza obo to the president through prerogative of mercy. So question babanga baba abusinga ayabuteekako waliwo kye yali alabye. Ampuliriza Gasimbagana ne bannamawulire Siraaje banafa babafulumye nga babatadde bwe batyo bafunamu obwetoowaze okukakkanako wansi. Thank you. Kakkana botajja mu mawulire bye mwagikuluma kakkana abeerewo ensi etambula emirembe baleeta bino ebizibu by'okujja mu mawulire. Of course Aisha, I appreciate that kubanga nange ekyo kye nabadde ndowooza bwe nabadde ndaba mukulu Ssebuufu ewaffe eri weekend ebaddeyo issue naye eriyo mukulu omu yaŋŋamba nti anti sooka okkakkane nti bw'onooba ogenda ono Charles ne Kakande bamanyi mia culpa bw'ogira oti n'oga nti mia culpa ne weewombeeka n'okkiriza kati ne bano weetaagamu obwetoowaze obw'obuntu n'okkakkana n'oga nti okay naye eno prerogative of mercy teri wano wokka nti nze nina gye mmanyi gye bajja abusinga mu bitabo by'ensoma mu bitabo by'ensoma oli awandiika ku President Bush nga checking out of office ceremony etuuse eri etandika
yayizeeyo ebitali bye Kongo omanyi kyalisa omusuubira Uvira Bukavu naye tanatubula ku drone ze zasse M23 President Bush ng'atudde mu office Dick Cheney yamugamba ssebo tetuva wano nga sanso nga gundi akyali mu kkomera nga ne gundi ali mu kkomera nga ne gundi ali mu kkomera ti abaana abo baali bakola mulimu ku lwa Amerika era ku lwaffe noono omusuubuzi eriyo omusuubuzi gwe baawa citizenship mu ddakiika ezisembayo kati oli naexamininga mu ddakiika zino president we yasayiningira yali akyalina obuyinza obugaba ne baga nti waali wakyabulayo eddakiika 2 obwa presidenti mu yakyenda omukulu Biden bideeri yasaasira abantu ne mutabani we nga mwali nti naye emisango egisuubirwa okumuvunaanibwa gye bujja najo ngibasonyiye kati eyo windo bagirekera bannabyabufuzi siyagimalayo amawulire Supreme Court ensukkulumu yabadde kulirwa Chief Justice Dr. Nzeija yagambye nti President Museveni kati mulonde omutongole atalinawo ko agamba alinze okulayira oluvannyuma lw'omuwaabi Robert Kasibante wa Peasant Party okutuuka mu makkati ekintu ne kimulemerera n'agamba ssente zimubuze n'abamuyambako tebalina n'olwekyo neemuwonya ne costs okujjako omulamuzi omu yagambye ateekwa okuziwa yepampalika naye majority yesalawo President naawo n'ayitawo owa speaker bweyongeddemu ebbugumu omukulu Chief Justice ogamba nti ono mulonde nti alondebwa mu bwenkanya yakoze declaration n'agamba nti yakoze declaration naye tebalingi investigatinze kulondebwako kubanga yajjeeyo yensonga lwaki abantu bakiyinangako kweri baga nti oli bwajjayo omusango tewabawo omusango tokola declaration owa speaker gwewamu obwa Chief Justice yalayirira Kisozi mukya Honorable Akiki obeddala yani yavayo ku Fort Portal naye bwe yagambye n'agamba nti kutandika kutusibako bantu muteekewo bokisi ffenna abazitulangirira abantu beeronderewo akoze eki nenamuganza naye n'ateekawo pressure group egenda okunoonya akalulu mawu naye n'agamba nti azze mu butongole naye ayagala kulaba oba president endagaano anaagituukirize eggwako mu kisanja kino gye baakola naye kati nabali incumbent naye akanoonya tali luno zimanyi oba ekirala ekibadde mu wiiki eno palamenti yayongeza ministry ya finance yayongeddemu budget neetuuka ku buwumbi 7 kubuse munana is a trillion kase wegamba nti waliwo ebintu waliwo ebintu ebitaalabikibwako okugeza nga biliyoni 2 ezigenda okugula ekyuma ekikebera emyaka gy'omuntu tigundi alina bweti nabana abadde bagenda mu ministry ne batamya emyaka ne president abatalangi na buli muntu atayogera myaka gye ekyo emu ku bintu ebitaalabika mu budget empya egenda okulabika LCs sente zaalabise oluvannyuma lw'okukandalira emyaka egyo yonna nga bongezaayo 58 LC 1 ne 2 n'obukiiko bwonna obw'abakyala abantu bawoominga judicially esazeewo nti empapula egenda kuziwera okuwaabirako n'okukolerako emirimu gya kooti bagenda ku nkola ey'omutimbagano emanyiddwa nga ECMIS mu high court mweziri kati wonna mu court of appeal supreme court ne chief magistrate ezimu olina kugenda n'ofuna no registeringa n'ofuna pin number ne code noba ng'owaaba direct ampuliriza gasimbagana ne banamawulire kakyakasigaddeyo siraje yongera mu speed eriyanvunaana nti ate nze mpakinze olwaleero mbumwakedde kwogera ku feedback ate gwo pakinze eggwire esinga ndo
Era akulira M23 yafiiridde wano Uganda. Kiri confirmed. Ekigambibwa bagambye Uganda tenabeegaana ne M23 teneegaana ne ate omwogezi kuba omwogezi yegwe basooka okutubikira ne bamala omutubikira ne baga nti ab'M23 ne basaasaanyayo vidiyo nga bamulaga nga akaada ayogera n'abantu kakati ate abaamukuba oba abagambibwa okumukuba ku mukutu omulala ne batuweereza ebira ne batugamba nonno nti emukyali ku oyo nti ate ne Makenga ali bubi bo baakoma kwali bubi nti kubanga naye baamukubye negundi nagenza okulaba statement egamba miskini remote yamusanze Kampala. Lwaki gwe at least for a few minutes no one thing nakyomanya ebya Kampala obudde kirabyo oba yafudde naye yafidde tomanyiyo nze nalabye wali atenze matona bakujiwulira obadde ki minisitule y'ebyobulamu yafunye eddoozi ez'empiso ne Charles ebyabyogera ina akamwenyu kasirimu eddoozi omutwalo gumu mu 9 nga zigenda kukozesebwa okusinga ku bantu abateesobola bali mu bifo ebiteesobola nga Kalanga n'ebirala naye nga Uganda yafunye omukisa ogwo nti ffe bamu ku baatandika okunoonyereza ne Professor Noho njogera facts ndi ku mawulire ampuliriza ni Siraji eggulire lya Manda olibuuse anti ongambye ndekeraawo eggulire lya Balaza twagenda mu saala ku Balaza ne tutuuka mu Kalokutaano babadde balindirira pulezidenti eyayimiriza okusabira Besigye n'abasibe abalala badde balinda pulezidenti okuddamu Archbishop oba ku lunaku lw'anaabawo lwayise nga tannaba kubaddamu so kusaba tekunaba kukakasibwa oba kunaabeerawo kuba twali mu cathedral ne tulinda assigninga naye bangambye n'aba Seventh Day mu Uganda oba Seventh Day Adventist Church ona correcting nti olunaku lwaleero batuuza Ssaabalabirizi Pastor Samuel Kajoba Najanankumbi era tubaagaliza omukolo omulungi omanyi eyo community eri very interesting eringa community yabanga yaba babayitanga ba Amadiya twabayita ba Bashiri waliwo Wandegeya balinawo essomero Abahamadiya nga naye simanyi lwaki twali tuliyita Bashiri bo be bali tuma Bashiri n'oluvannyuma ne bakyuka ate ne baliyita Ahmadiya simanyi obali kyaliwo lyalibanga Muhammad Kizito Bulwadde nga bw'obeera omujeemu eyo yonna gy'osomerayo omulodi wali waggulu awo abaana b'e Kampala buli atayina senta wootuulira nga gy'osomedde bagenda kugoba fees nga gy'osomedde wakolayo empisa enzibuzibu oba nga weesomesa genuinely nga weesomesa nga toyina za kusasula ssomero nga Abamadiya abo ku Bashiri bakukkiriza okuregisteringa ekyali interesting nga toyongeramu siringi yadde 10 ku sente za UNEB nga UNEB bw'eba yasaba emitwalo 14 ng'osasula 14 tobongera yadde ez'okutuula mu kibiina kyabwe ng'ojja n'osasula naye kye mbajjukirako balina a very tight neat community balabika baali batono nga bo bwe bamala okusaala ku Lwokutaano bonna babeerawo ne batuula awo ne bali ekyemisana bonna balinga Aba-Advent n'Aba-Advent bw'obayitako across the places bwe bamala okusaba olw'omukaaga batuula bonna ne babeeraawo. I think it's a unique thing. Abahamadiya bali persecuted. Bano ba Katerega Bahamedi ne Aisha ne 50% of the studio. Era dumu bayaga okutwala omwana wa New Vision e Bungereza. Why Congress, big Congress e Bungereza. Nenganti tujja kuwerezayo Musiramu agenda bakabalinge. Nagamba nti baba Bahamadiya sirinyeyo
seetaagala kumanya nze nakkanyanga ne Kadafi era sikivangako. Kadafi agamba omuntu kasi agamba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah bwe toyongerako biye ebibye ebirala. Nze nange bwe mbatwala naye nze no ku Advent n'Abasodokisi kye mbajjukirako seera eddiini gye zaatandikira naye nga zijja wano mu Uganda ku saidi ey'Abasodokisi abamisa ne balwawo okukkiriza okukuza bafaaza baffe bannayuganda abayina amaddu kwe kugenda ne banoonya obusodokisi e Misiri ne babuleeta wano ranka ne bazeewa. Kabaka Chwa alabika yali akuze ng'ategedde ekkereziya n'ekkanisa bwe zaalyamu kitaawo olukwe n'abapatronizinga nnyo era ye yabawa ennamuŋŋoona n'Abadiventi bano yabenkarejinga nnyo nabo abaatandika wano baali manyiivu nga bavudde mu kkanisa y'e Namirembe. Singa Chwa yawangaalira ku Namulondo bantu tugenza okutuuka okwefuga ng'Abadiventi n'Abasodokisi osanga nga nazo kati state religions. Walingawo sitting center ewanege yawe ya KCCA sikyo? Sitting KCCA center yalinga Lugogo n'ekibuli ku police ng'oregisteringira ku KCC n'ezo subjects eza arts eziteetaaganga practical ng'oregisteringira ku KCC n'okolera e Lugogo oba ekibuli ku police. Kakirabika then kifo ky'Abahmedi yewaffe bangi bakimisunderstanding nga KCCA center banga bagambanga nti omwana abalemye obesoma limuganya okutuula mutwala ewandegeya waliyo center ya KCC omwana atuulirawo so we thought was a public place. Abo baali bamadiya ampuliriza gasimbaga ne bannamawulire John Kakande Haruna Tayiwo John Kakande Ahmed Katerega Musazi Aisha Kabanda Siraje Rubwama ne Karoli Rwomshana. Karoli yaga nti no kamera mu beba majority 60%. 60 weze 40%. Okujja konga chaliso omubaze bulala this time. Namuli Radio Simba Peter Chibazo mu studios ojikwanju ya John Kakande Ahmed Katerega Musazi Aisha Kabanda Siraje Rubwama ne Charles Rwomshana. John, ngenda kutandikira uwo wiki ina ebintu ebyenjawulo ne kyengenda okutandikirako nina conflict of interest kanji declaring kyali kya balaza prayers ezitaaliyo e Rubaga. One, I was one of the people that went for the prayers and they didn't happen. Two, ekereziya njiina mwengeri kati nesanga nga ndi buzibu nnyo okudiscussinga issue ekwatagana n'ekereziya. 3 eriyo eyangamba tobidiscussinga nga wakereziya obaga wa state house. Mvaako Chachi oba state house. Is it state or church? Both. Anga togeza era bwe nali nzija wano ku Lwokubiri nga yabugamba takumanyi nesiri mujemu bwe nali nzija wano ku Lwokubiri nga ngenda kukyaza mukwano gwange Richard Baguma ne Proscovia Salamu Musumba. Oli yankubira essimu mukama wange tonkwata manyi olina obuyinza obunkwata nankubira essimu yankubira essimu alina obuyinza obukukwatawo alina obusobozi oyo ate okuba nti obiwo sirowooza oli yankubira essimu naŋŋamba mbadde nkusa alina obusobozi mbadde ate nga mukwano gwo simanyi oba mukwano gwange twogera mbadde nkusaba olunaku lw'olwaleero lwali Lwakubiri issue XYZ yali ebaddewo ku bbalaza togidiscussinga kunze lwaki era ne mubuuza watandika ddi okubeera producer wange nanyinyonnyola ensonga ze n'amala nga ate aboggola ne mu address ne mugamba Radio Simba eri ku corporation rights ne mugamba Radio Simba eri ku corporation rights nti Bukoto bobo yambuka oluva ku Total 1
the second plot oba ogituuseeko ti emulirwana waayo ye gundi ekyengulu eriyo gundi ti enja kubeera mu studio ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 subject of discussion egenda kubeera eno ne muvaako nampeereza mukwano gwange nga bwe bampeereza mukwano gwange naŋŋamba mukwano gwange nansaba nneme kukyaza programu nampa n'omugenyi naŋŋamba nti bwakiri katukuweeyo Aisha ono gwoba okyaza kuba omugenyi yali mukyala gwe baali bampa yali mukyala naŋŋamba katukuweeyo omukyala ono gwoba okyaza nti tujja kuwa ne compensation y'amafuta amafuta ago nali ngeetaaga bakutegeera ekikukutula kyazikazije compensation y'amafuta to be genuine nali sigaagala nali ngeetaaga era amafuta ge bansuubiza nga ga $5 million zokka nemugamba naye nga tanka yange yali takikumwabiri zokka ngaago mpadde mangi nti gamafuta ngeetaaga era nsiimye gampeereze naye sigenda kukyusa bagenyi kati ebyaddirira mpaka leero nga baŋŋambye nti subject gireke ne mbaga nti because munsabye njireke onjagire teekako okay why amafuta singa baga waffe ate gatuuka era yali ampa amafuta go saagagaana gampeereze naye ensonga eyo very briefly njagala yo tugiveeko tugende ku ndala Serugo Godfrey abadde anzijukiza nti Iran bomu bali mu kugikuba bomu nti olutalo lutandise naye tugenda balenga nti Trump yanabakuba Israel bakuba n'ekyo waliwo enjawulo naye ensonga eyo nange of course ndemu conflict of interest kubanga ebyo byesaagala nnyo okugendamu ebikwata ku kereziya naddala mu kisiibo naye kyenjagala ndowooza okusooka mu bumpimpi omukulu oli yagamba nti investigating oba prayers ziri political oli abuulira public agamba kye bamugambye nti oli amugamba nti njagala ku investigating oba ziri political era eri yabajampinga kwekyo ziri political naye kiki ekitali political kubanga mu nsi yonna gyefa yenkana ebintu byonna bifugibwa politics nabene faaza omu ng'agamba nti tusabira mu kusaba kwaffe tusabira basibe buli kabanga kisende ekyoluggu naye kituganagana mu kereziya kubanga tusaba tuba ne prayers awaka akawungezi ne kumakya neera tuyitibwa tukubizibwa tukakataka kugenda mu kereziya ku sande n'ennaku endala ezimanyiddwa nolwekyo ogamba nti mu buli kisinde kyeggulu tusabira abasibe abali mu kunyigirizibwa nolwekyo tekyetaagisa nakyo nakizwa nga kyali naye nayaga okujjukiza abantu nti ekyo nekyaliwo by the way sijagamba nti kyatandika kyaliwo mu gyenkaaga nga watandika ndowooza archbishop Kiwanuka ng'akoze pastoral letter yanyiiza Kabaka Muteesa ne Muteesa naye kyeyali yakitinga mu ngeri ya mukwano bagamba nti naye yakola order nebakwata priest nebamutwala mu lubiri nakyaliwo mu biseera by'Obote nga omukulu lwakuba Kakande sitali active ku mukutu ogumu kwe tuli ne Katerega ebyo nabyo wawo nabyogerako ne bifuuka bya bukambwe nnyo omanyi Bannayuganda
on both extremes tebaagala kuwuliriza nakumanya kati bwe nagaa nti Muteesa summoned the priest he was picked from the altar ne Bishop Kiwanuka emmotoka bagideflating ya Bulange amayinja gannoga kakati of course ne bakayira basinzira okuba mu lubiri ne banyaga ebyokulwanyisa owaawate ebyokulwanyisa Museveni n'abinyagako n'abanyagako n'abitwala n'abikozesa ate nga yali atidde okuluma olubiri the story for another day yali atidde munnange kiki ebyokulwanyisa babinyaga basuuza Uganda yabamu ebyokulwanyisa bingi eyo story for another day eyo sije tuliko omanyi filimu star bw'aba awandiika ye yatugamba bali bwe baalemererwa ebyokulwanyisa byonna nti Sonko who died I think as a Kano nti emmotoka yagivuga agiralambaza n'agibawa ng'agamba nti UFM yali tebyetaaga ono yasinga okubyetaaga so si bye baali bajje mu lubiri naye I think the other dish is right issue naye si issue of discussion issue just as a by the way issue nti omukulu president wa Uganda aliko afaanaganye ne banne batera okuvumirira bawambako ne Cardinali oyo an act of an individual si state and if you're talking about insecurity around there si state John of course awo ng'oli ku ekyo oli nali ne Joseph Ochieng muna Congress ku Kereziya e Lubaga Joseph Ochieng n'aga nti n'anyenya omutwe ng'enkuba ng'enkoko ekubiddwa n'aga nti how did we ever get here nti after Kayiira okwataakinga olubiri nti na retreating into the belly of Lubaga. Mark the word belly. Now retreating into the belly of Lubaga. Until the wise thing to do for old Milton was go and dissect the belly and remove, extract Kayiira and the weapons. Old Milton did not. Yenna mugongo kinana mwana naye bano bakaterega balira n'embizi bano bakaterega mangu nnyo group y'abakaterega nekomawo ne mukwano gwange Tony Jofro wana ne bwino ndi mu 1982 ti bayimiriza misa eyokusiiga vvu ne faza najibwa ku kituuti ne kati ne finally where it ended, why that tale also ended is mwandisi ndoza bamwita Sengoba bwe yabigatta byonna naga nti mu kitabo kiri Clan Makalinda kyavuunula amaka g'Abawansolo line ezisembayo oliaga nti they turned, looked from man to pig and back to pig to man, and they were all the same. He couldn't find the difference. The last comments on the issue. Omanyo muganda aganti gwe yabbanga naye lwasula emirango teyebaka. President Museveni yennyini kati agamba nti misandooza yali mu politics. Olutalo lwe tewali kubuusabuusa. Kereziya yamuyamba nnyo mu ku-executinga. In effect, you are justifying his case. Ye kenyini akiri ku record. Bwe yali ayogera awa tribute ku Archbishop Lwanga yagamba yabayamba nnyo nibafaza bangi abali mutalo. Even Father Seguya Father Seguya naye nga justifyinga nti bali on the right side of history kubanga Kereziya yali eyamba ekola ki standing up obutafana kanisa against injustice. Kakati tendowooza nti ekimuluma ennyo nti Kereziya again has come up to stand on the side of justice
openly naga nti tayagala kukiraba ekyo kubanga of course ekikulu sikyali nti Mukama Katonda essaaja ziwuyaffe mu lwaga wokka nti naye ekereziya evuddeyo. It was a statement prayer. Nekkiriza nti waliwo injustice eri committed against these people abali incarcerated unjustly. Ye yali issue ye yagezaako okulemesa okubaawo nti no tewabaawo akabonero akalabika nti kereziya standinze with the people struggling against injustice. Gasimbagane ne bannamawulire Ahmed Katerega Musaazi nga bw'okwata omuzindala eriya ina observation gyakoze naga emisa ezifaanana bwe zityo zaabeeranga ku Christ the King era ne meeting zaabeeranga ku Christ the King hall oba pop ani Cardinal Wamala hall ku Christ the King nti naye omukulu zaamugoberedde ne zimusanga n'erubaga. The question should be the question should be as he say Charles nga sinagenda ku ekyo mu kabineti y'Obote 2 mwalimu baminisita abakatoliki babiri bokka, Kalule Setaala eyali owa local government ne Cuthbert Obwango eyali chief whip. Mwalimu omusiraamu omu Ntegeru Bwama Lwakasisi Noito Joka ate ne bamulumba okwagala okumutemula n'adduka. Bote n'amaliriza nga ne ministry ya tourism and wildlife yali Ntegeru Bwama Lwakasisi n'agyeddiza. So Museveni agenda okukwata obuyinza ng'abakatuliki n'abasiraamu bamulekwa nnyo mu gavumenti. Naye mu gavumenti eno abakatuliki babadde ba vice president kati ndowooza baakifuula na right nti be balina okuba ba vice president. Okutuusa ng'osomye kati nagenze wandisikiriza nze nkuwa interjection mangu okutuuka ng'osomye ekitabo kya Kazoora n'akunyumiza olukiiko lw'embalala lw'otandika okubitunuulira enjawulo. Kaakati ndaba n'obwa sipiika n'obagifudde rayiti yaabwe kubanga ndaba bonna abagira ki abavuddeyo ono aliko mukwano gwa Siraaji oli Mao bonna badeputy batayebwa basajja balaba nalabe yagyemu naki abakatuliki nga beegazanyiza mu gavumenti ya NRM ki bwe bati ekyo nkiresa n'abasiraamu okuva ali Haji Moses Kigongolo yafuuka vice wale ne Museveni mu Juni wa 8 mu gumu n'okutuusa kati ali ring fenced mbadde manyishe ya holder ekyo anti kyekyo ekyo omanye njogera gy'oyogera olinga agamba bamuwa buwi naye bw'obeera shareholder ate twaline kakande ensubiro ojjukira Wasalule yatugamba Kigongo personal representative wa Yusuf Lule ne UFF mwenare mujukira bwe kitugamba ku parliament simanyobowakyerabira nze eyo ndowooza yange. So ekyo kyenjagadde okusooka okuwa ekifaananyi. Ekyokubiri ne bwe tutwala scenario ziri eza Archbishop Kiwanuka ne Sir Edward Mutesa ate oli oyo father gwe baakwata ate mu kutikkira Kabaka Mutebi yasiŋŋaanibwa nga ye Kalinda Luzi akuuma oluzi era yafeaturinga prominently Naggalabi. Ekyo nakyo kirala naye biri ebyaliwo mu gyenkaaga byali bwe bityo tetwabimanya nnyo naye ebya 82 bw'obigeraageranya ku bino kubanga bali bagenda ne basatuukira mu kereziya yes it might have been justifiable ng'abayekera ba trappings kubanga owa gavumenti buli kaseera olina okwegendereza bakusalira amagezi bwe bamala okukuba ne baddukira mu kkanisa oba mu kereziya oba mu muzikiti gwe kati engeri gy'ogendayo
engeri gye weehandolingayo kuba yeba egenda okubeera issue. Kakati ku luli baasaatuka ne bajja faaza ku alitaali kubanga Kayiira yalumbye. Ate ekirala ekyaddirira ne batugomya ebitundu ebyo byonna Rubaga, Ndeeba, Mutundwe ne kibeerera ddala kifulukwa okutuusa ng'NRM ezze mu buyinza. Naye kino nze neebaza engeri Archbishop gye yakyandolinze ne president yennyini ne Winnie ekintu kyabwe bakyandolinze mu ngeri ya kintu kikulu. Kuba president yagambye kanjja kumala okunoonyereza bwe naazuula nga si kyekyo okusaba kujja kubeerawo. Okusaba tekukoma era tusubira Omuwarabu ateekako nti insha Allah kujja kugira ki kujja kubeerawo. Ekirala Archbishop n'atayagala kulaga defiance abamu ku balindoze gye baabadde baagala n'agamba church ne state twechekinga checks and balances ng'omusajja omukulu ate bw'oteekako mukulu Kibazo kyagambye banaawule ebyali ku Christ the King nga tannafuuka Bishop Luweero era ng'omusajja omukulu omukulembeze ne yeeyisa bw'atyo. Ate ne Winnie yadde yabadde alaga ennyiike naye yasigadde nga muwulize ne zigenda zireeta simanyi ayina ranka kati mu church Dr. Matembe n'alyoka ataagula Matembe tamanyi bakatoliki bwe bayisa basosodoti baabwe n'agaako anti kyeŋŋamba bwe ŋŋenda mu kereziya oba Abadventi bwe tubadde twogerako sirowooza Winnie muwulize Matembe ye yakozesezza kakisa nga bw'abeera ebyamulumedda n'alyoka abigira kuba Matembe talina baatavuma lwakuba ekyo kale kankireke naye nze kyendowooza Kateregga mwe ewammwe engeri gye mutagaba mwenge mulumbe mwina bye mumiisinga ebaayo omutamiivu mulumbe kale oba Matembe ali kulego oli omukyala yagamba nze sigenda kulumba jangu nyamba olumbeko kati ekyo si kyekakasa mutamiivu kulumbe famire efuna omutamiivu ku lumbe ekyo si kyekakasa kati nga lw'omushana yajja n'ayogera gwe mutamiivu kulumbe naye nga ndine Matembe president twaba wagumugulidde olowooza lwaki wano ninawo lw'omushana mwami Kibazo byesisobola kugamba ajja binjogerera mwami Kibazo president yali yakaveewo akalidinaali nga gubasaza mu kabu si president yaveewo akalidinaali yagenda actually n'ekyo nakyo nakisanga nga gubasaza mu kabu muntu bulamu nakyo kirimu engeri musajja mukulu kyenkana emyaka 10 ng'oyagala okumukyalira noga nti mumuleete kati buli lwenkola ekifaananyi nenga nti jjajjange ku myaka 9 bamuleete ajja mulabire wano kyenjagala okusembyayo tinaye okusaba nako kwali kujjudde ebyobufuzi kubanga nsuubira nti abateesiteesi era ndowooza nabo baali baagala bibe bwe bityo kuba nalabanga bano bakayija baani ku mikutu egy'enjawulo nga bakunga buli omwana abagetto simanyi mukolo mutaatu jja lukuba Lubaga kweganga era balinga abaagala embeera emalirizibwe bwetyo naye nze ataggwamu ssuubi nsuubira nti ndowooza okusaba lumukujja kuba ate ndowooza tekuyina kuba tekiri tekuyina kuba ku kathidro ye Lubaga in fact neebuuza Dr. Besigye omusajja omukristaayo lwaki tekutegekebwa mu kkanisa kuyinza n'okuteekebwa ewaabwe erukunjiri olwo nalwo ne luggwa naye ate asabirwa si muangelikani manya asabirwa si mukatoliki muangelikani Katerega eriyo omwami omu yaŋŋambye kanoni mukwano gwange yampakawo omulungi ennyo ayina babatula awaka balabika bulungi nnyo gwe nakyalira luli awaka
yanga nti owewe yali mulungi nnyo yali substandard yali before yali wa mulala yagamba nti kawati yali obadde kikakambe naye kati njala kutana kubuusabuusa mu kibazo mu kumanya kawo omulungi nandi musingako ekibazo omumanyira kibazo kawo omulungi tasobola kumutesya nga yina enjala awutanga awuta amazzi gatsimbagane naye Kanoni yaŋŋambye mu ngeri y'okubala naga nti kakati ndowooza olaba lulimu abadde mutwakyuzinga ab'ekkanisa ya Uganda obutayimirira mu space n'abasibe n'abanyigirizibwa nti ng'ekereziya ti mu bigambo bye bivunulwa okujja mu luzungu okuzza mu Luganda ng'ewanisa ebitogi nti yo yeyimirira n'abanyigirizibwa nti ndowooza wamubuulidde ku kulwana kwaje katwe wange nanga nti ndowooza mulabye caution nanga nti ndowooza mulabye caution bwesinga okweteekawo ekabali bamuteera lugudde ku munyolo Aisha enkola yatoyisa mu kiryo kyange lugudde ku munyolo toyisa mu kiryo kyange naye Aisha ng'okwata omuzindalo ekisooka for me ultimately finally prayers or no prayers, one, the prayer was supposed to be a silent prayer, emisa egwe abantu bagende. Naye the statement without prayers was actually louder than the intent. Than the intent. No. Abategesi bali banoonya misa. Singoli restricting musome misa yammwe mugende. Naye one yayimiriza misa yachiwa megaphone. Peter, nzikanya nawe nti actually yayimiriza misa yachikolera abalwanyirizi b'eddembe. Kubanga nabadde atali interested nnyo mu mataga hiti omusajja kubanga state Kano Keza gyali mu buli mwana bayetaaga kusabira si ye yekka n'eggwanga by the way bali banakungana okusabira eggwanga nga babaganda bagakiri political omuntu asiba omusajja omukadde bw'atyo omulwadde bw'atyo n'omumma obukyusizo olowooza ye aba tetotola nti embeera yetaaga kusabira naye okujjako ennaku zino era nga ndoza President Museveni era kikolera byabufuzi NRM mu nsi yaayo yali tekkiriza mu byaddiini era erowooza nti mukuŋŋaanirawo ne munyumizaamu ebiboozi byabwe bo okulumba bulumbi church ne bayimiriza okusaba tekikola mu mawulire ffe mu ebutambala in 1980s siri particular ku mwaka nga bakyali Moscow balumba omuzikiti gw'ebulo ne bajjamu abasaaze 9 nti baali babalonkoma ne babatwala bonna ne bakuba obubazzi bonna ne bafa nenga babajja mu muzikiti mu juma on a juma prayer. That was UFM. Babakuba obubazzi ebiseera era baali batemudde ne mu 82 chairman wa UPC Haji Daraus Kayanji wali Nakatooke 82 UFM yeyubulira mu Fedem an incident gyagamba yaliwo 83 I think UFM had largely wound up. Yali NRA had crossed kusaidize waffe butambala. So okulumba ekereziya obe sinzizo lyonna oba omuzikiti kulwa ebyabwe bye baagala tekikola mawulire and as long as temuyingiridde mu byabwe bye baagala you'll stay. Waliwo enzikiriza wana abantu bonna zebemulugunya baganya enzikiriza eno nga tekitegeera enzikiriza eno ekole ejezi as long as baba babega temulinya ku mugaati gwabwe there will be no problem, you'll stay ne mukola byemukola ki bye mwagala. So ate sorry mukutazo yali ku kereziya izo kutubuulira one detail which was missed whether Yesu kubanga saali yo ku kereziya naye ginasoma mu mawulire nti already aba police bali bakampinze nearby au ku parking that was in the I don't think that is true.
I don't think that is true. John, omanyi olwokuba nali sambadde canvas nina munywanyi wange gwe nagamba nga ajja okukerezia ne mugamba nti okujjojja nti naye jangu ng'oyambadde sneaker nti biyinza okubaamu embiro naye nze nali sambadde sneaker kati bwe najja wawo structure ya parking empya Abalubaga Cathedral Foundation gye baakazimba we nasooka ne ningizaayo bulungi nga mmanyi nti era oli bw'anaaba atuggalira wano wajja okusooka. Truth is tewaali cordoned off ne upper parking gye naparkinga yali free. Abapoliisi baali balawuna ku bupikipiki buno obwabadde mu kulonda omu aweeka munne ng'omu alina kagala. That is the most you can say. There was no visible unusual deployment. Mark the word visible. There was no visible unusual deployment. In effect, there was surveillance. Maybe. Ne munda mu kerezia nga mulimu bw'otunuulira noga naye Aisha ono nga tafaananyi nga bwe tuba tumenya ku viivi nga tuyingira mu kerezia yulaba asaatuuka busaatuusi noga nti naye ono nga embeera ye ate ogenda okulaba nga wagenda okutuula olaba nti mu mbeera zaffe eza bulijjo ekyo ekifo tukirekawo n'okyuka wange abo baalimu naye there was no overt deployment. So Peter kyembadde ngambaawo ti okwesansabaga okungi okuliwo kw'abantu kwewuunya nti abasajja ne Eklezia tebagitidde ne bagaana abantu okusaba ne bakola ki. So manya kubaga nti ekyo si kipya. First of all no ne byemusaba mu nzikiriza yaabwe byemusaba sigamba nti babiwanye ekitiibwa naye babaleka mumalirekawo ennaku yammwe mugumirekawo kubanga President yaga nti ndimbewuunya kati mulaba nga abikola n'omutulira n'azibiriza amaaso n'asaba n'omutulira n'aseka nga bwe yabeeranga n'abasamiza nabo yagamba nti babeerangamu ng'abeewuunya naye nga n'ababeeramu. So okukkiririza gwe kyowa altari eyo ekitiibwa ekyamaanyi gwe okityoga nti si kyawa. N'ekisinga ddala obukulu kiri nti wadde ekyo kyabaddewo ffe abakkiririza mu kulwana eddembe ly'obuntu tuwaana Catholic Church kiyinza kuba kyekigirombebwa naye nti Catholic Church eyimiriddewo ku nsonga z'abantu n'okukkiriza obukkiriza nti church yabadde kkiriza tumusabire kati gwe bagenda ogamba ali ku Kampala tugenda kusabira Muwanga Kivumbi tibayinza kukkiriza tugende ekibu nkubulidde oli Kampala lwaki Aisha beera Aisha abeere ffe Muwanga abadde mu kuŋŋaanyi w'ekibuli era ng'asalira kibuli. Lwaki oyagala swala edduwa ya Muwanga tugitwala odi Kampala tetugitwala wa Mulangira zengerageranyiza Lubaga zengeraganyiza Lubaga ekitebe ky'obukatoliki nengeraganya ne Supreme Council kubanga ne Besigye mu Kristaayo naye mukyala we mu Katoliki babadde batesitiza bagende bamusabire se mu nkolagana eyo yennyini n'omusiraamu kaswa kwegezaako okugeza titwagalagana kusabira Muwanga Kivumbi oba kamulegea bakamulegea bamukwata ne Besigye wali ku Old Kampala n'okukkiriza obukkiriza naawe wazze bayinza okutwala nga kaguddeyo. So Catholic Church okubanga yakiriza ku nsonga z'eddembe ly'abantu nekkiriza kano ke yakoze omutiibwa ye title naga nti katukiweemu time tulabe omutiibwa abeera kalinaani naga nti katukiwe obudde tuwuliziganye era tujja kukola attempt tindoza bawuliziganyiza ne mukulu munne twagala okuddamu kusabira ki munnaffe tulabe kye ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire. I actually thought for me the most suicidal was that President yakubira Archbishop ne boogera Archbishop one that the Archbishop accepted to say the mass era bannatuna bannengaka Archbishop
kino ngaali daring teyandituwadde ewe mwera credit teyandituwadde Father Male Pius Sentumbwe tiyajja kusoma misa ekyo kimu teyandituwadde Archbishop Kasujja Popo Nuncio nanga nti Popo Nuncio nga gwe yaweereza nga 26 ajja kusoma misa ye nyini nakkiriza okusoma misa. Isn't this too loud? Petero era ekyo linako katono era ekyo kyekyakubiza akasemu olowooza singa yabadde mulala yenna oba olyawo ndowooza tebandifudde bandiweereza omuntu n'amugamba yimirira Archbishop okubanga yabadde akiyimiriddemu kennyini ye statement gye ndowooza nti gwe nga mubajje yennyini akati nze ngenda okukulembera agenda okuyimirira emimba mukulu w'ekibazo okimanyi nti bwebanga misa egenda kubeera Lubaga no matter ani agenda kuba main celebrant ultimately the decision eba ya Archbishop oba Archbishop yenyini yandibadde mu misa yo singa yakkirizibwa is another matter yali akkiriza but tono Katerega byagamba mbu bakikola political bayita abantu but I mean congregation is about people congregating nedda okuyita abantu baje basabire bantu wano tulanga Aisha ne Katerega muveeyo ayijo oli gwe manyo mu kalulu ka 2016 ebyo kambye siri ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire for me the louder one was President Bwomala okwogera na Archbishop n'akuŋŋaanya abategesi naga naye nno bannange mwategedde nti omukulu yankubidde akasimu naŋŋamba togeza ne musaba ne muga nti tulekeye naga nti middle ground ne tukkiriziganya tukozese ekigambo postponement kubanga the detail is aga nti yaŋŋambye togeza misa eveewo olwa bino ne bino kono nti misa tebagijjaawo nti kati middle ground nebeera nti okay postpone kati message eyo wenawadde nebuuza nti Archbishop yandigicommunicatinze etya eri bano n'agibawa ne bajja mu ekereziya kuba twajja mu ekereziya nagenda okukyuka bwe nti okutunula emabega nga tujjudde ng'ekereziya ejjudde simanyi oba bonna baali bazze kusoma oba mwalimu ne Bakaterega abazze okulaba tebalina kubulawaawo kambawe information mwenna abali wano ebyobufuzi bye tulina okujja mu masinzizo I'm giving information Archbishop Paul Semogerere mumanyi ng'omuntu awa buli muntu eddembe mumujjukira nga akyali parish priest wa Christ the King kaakati olwaleero waliwo Semogerere bwafa DP yayagala okusabira Semogerere mu Lutikko Lubaga abamu ku bantu abalemesa misa eyo bagende wa Archbishop ate be balemeseza ku luno n'olwekyo bw'okolanga ekintu mujje ebyobufuzi mu masinzizo abamu ku bantu be balemeseza opinion eyo si information but anyway message eno yali very loud kibazo don't gaga it's an Kennedy agenda kufuna omuzinda Charles kakati waliyo wano tulinawo kalulu ka speaker lwaki azenga yambadde for speaker now ma for speaker leka Charles Romsha n'ayogere ngende wasiraje Charles Romsha Uganda fe tulemeddwa naffe okufloatinga bwa speaker ebuzeeye yevaamu ko olumu livaamu okubaganyiriza Peter ono kulabikanga kuba kwita kuba semuntake alabikanga ajaganya olujaganya esanyu alabika ine esanyu ly'amaanyi nnyo mu musajja kwanga Charles kakati waliyo misa mu kereziya nga misa ya Mukulu Museveni has had a mass mu kereziya and yali mass ya kusiima ekifo bakiyita kijaguzo we yali aweza myaka ameka nga afuga but yakolayo mass ekyo mulamuzi bawo okitereka but eno maasi ndabye ekifaananyi kya kibazo ng'ali ku maasi awo nga yenna
bamaze okugiyimiriza masi yali tebeddewo engeri gye wali ofaanana engeri gye wali olabika ng'ofaanana owa security yagaba bagiyimiriza I think he had a point yali ngali nalukalala yennyini anyway there was waliwo meeting mu muzigiti I think was it called Kampala sijjukira where abatabliki obasinkana and newabaawo ebibaawo mu muzigiti poliisi nejja neyingirawo n'embwa think ne bazita ne batta agamasasi gansanga nakivuga mu kisaawe nga ngenze kulaba mupiira era kazini embooko ze yakuba okuva mu kisenyi okwambuka waggulu abantu bayingira mu kisaawe n'abatalaba mupiira ne bajjula mu kisaawe abatabulisi balumba ne bawamba ettebe whatever the case waliwo omusaayi okuyiika musinzizo abasikale ba polisi nozanga bana bo batano battibwa n'embwa. Do you want to give it context? Omanyi abantu bangi Chaz one second abantu bangi no nina responsibility abantu bangi story eyo bagifunye nalabye nnyo David Tinyefunza akasejusa ngajiwa nenga context jajiwa just one second context jajiwa ya bya bufuzi nze of the same face nga berumba nze na ina benefit okutuula n'ababadde bakayanira obukulembeze bw'obusiraamu ono Kakande yali reporter waabwe nnyo actually the attack on the mosque Mod Kampala mu 1991 was not a political attack in the sense of the civil politics. Yes. It was a disagreement on the leadership of the Muslim Supreme Council eyali ezenge ekula okumala emyaka. Kooti yali erangiridde nti Luwemba ye mufti ng'alina okuba installed bano nga bajja bawakanya ekirangiriro b'ekiragiro kya we haven't defined kanyongereko na kino naye tuwasubmitinze kanyongereko na kino nti redi zaali bbiri eyasooka abatabuliki ne bagoba Sheikh Kakooza ne bawamba ekitebe mukyenda President Museveni yennyini yabayita entebe bakamuga Jamil Mukulu n'abalala n'abasinkana n'abasaba baveyo era nabawaayo n'abasuubiza nti omusango ogwo ogutaggwa ogw'obukulembeze ajja kwogerako n'abalamuzi gwanguwe kuba nawo gwali gufuuse eki kyokka bagwanguwa Jamiru Mukulu n'ayimirira Nakasero n'aga nti bajjeewo omulwadde ye Kakooza kuba omulwadde oba osuubira omujjanjaba agireki awone ne baleeta omufu Luwemba kugani ne b'omukuba eddagala takyawona and Katerega, what both of you miss is mu negotiation y'aba Kamoga ne president we basecuringira almost total control y'omuzikiti gwe Nakasero kubanga Nakasero inisha kwa kuwamba mukyendo omwo basooka ne bawamba William Street ne wali ekitebe kya district card ne babweddiza yali Sheikh Masembe yagezaako n'okugyayo ennyondo Kaseka Mboga asula waggulu tukijjeyo ne bamala ne bawamba Nakasero Haji Zuwairi Bakari musajja wa Museveni bwe bamala okuwamba Nakasero ne balyoka boolekera Kampala Zubairi ne bano basiraje basiraje be bali ne Zubairi yali chairman wa Nakasero yali chairman Supreme Council bwe bamala William ne bamala Nakasero ne balyoka Kampala mukadde yongerako nti ne Nakasero muzikiti babba mubbe kwa yindi ne bamalira mu kati nawo kizi ya moderation ne bamalira mu kambajeko Charles Romshana abayindi ba Nakasero n'abasiramu ogo nagujeko kuliko gwa Romshana sorry Charles you know ayagambye to discussing a topic yabadde mutuufu
akumanyi ne topic ajumanyi but the larger issue jembade data is ntosobola okubaako n'omusaayi musinzizo omusaayi gw'abantu neguyika nti abakwensonga ebalemye musinzizo bwe guyiikira wabweru kibi but singa bwe kibeera muki musinzizo and Uganda ina that history. So kakati bwobanga olaba nti gusobola okuyiika mu kereziya bw'okugana toba mukyama. It's possible. It's possible. This was when a group. Please, nkugambye it is possible. That is his opinion. That is Charles's opinion. It is one group. Peter, group emu egenze kusaba tayina girwanyisizaayo. Aisha, ekisinga obukulu nti ekitutuuza wano buli omu nga yazze na mutwe gwe is everyone has an Banga opinion. omusayi gwina kweka mumaka ga. Charles Romshana. Eyokubiri is already waliwo okusaba nga basabira Kiza Besigye ate nga alidinze okusabira Kiza Besigye wini byanyuma ewakyagulani kofi awuka bagita woki kubiri kofi siza mwezi izabo basabirayo ne waliwo kuyiwa omusayi basabirayo okusaba I'm not surprised ntegwayika wabango kyagala nkugambye. Kati wini byanyuma mu speech ye nagamba musajja mukuru Museveni yogolaba. Now that's the prayer batandise sara kati. Now let's look at the content of the prayer kusuga ante bana bakusaba. There are two things together to pray and the content of the prayer. Kati sara eyokusaba iwakyagulani yali nti Museveni musajja mubi nnyo teyandisibye Kiza Besigye the son in law to byanyuma ate nga byanyuma yalonda kukubo mama wa Museveni. Now you don't say it on my mother. What's wrong with that? You don't say it on my mother, do it. But So chegeza okulaga nkwambi kyoto you don't say it on my mother. Sichikiriza sichiwa nti nsobola okukyogera kugwe ndesta risking amutabaniwo platforms zino waliwo ebigambo ebyogerwa ne bivaamu other unintended consequences tebiyina kwa mukereziya because already ina history bwe yagenda ewakyagulani yalumba mama wa mukulu Museveni bwamulumbira wali muzukulu wa mama wa Museveni na reacting akyekibawo. So ziwemba ndachi bishop nongamba manyi munanga abo bochaziza they are capable of being reckless. Nayo bakikolera kwa alitali ni wabawe ebirala bakibazo wabadde atudde nabo because singanza ali muserikale nga ntudde nikibazo omukerezia sade sane tunulira oli wini nale badde ntulira kibazo ono because dimina ye yali nungi nnyo ngeri yayambadde nekirevu na kiwero ngora alabikanga mukinga nga mutujuga kati go nale badde ntulira wekanga nga kuwekyasa you see. So oyinebirala byino okutunulira what they now call politics. Politics si trial ya Besigye nebigenda maso eri Besigye cheke basa ya mafuta baje. That's an inside. Mkuli chibazo can I be protected? You are protected. Omanyo kwogera byafayo by'omuntu nga byaliwo tekiba kivumu. If someone's life is why do you want someone kuchusa byafayo kulwacholoza Aisha lwacholoza ze bampe kitoko kwete bakikuwa nkwe mrundi je wakachifuna ndozola eva mukerezia katsinga tubade mukerezia singa mukuba singa na kwambude da Ocharaba. So that is why enchiko era mwe mwembite twandi bakiriza. That's why enchiko ezili weso abantu basinkana because I'm a Catholic tosobola kungana genda kumisa yabadde wolu kati bona ono Romshana gwe toyagala Besigye. You know what can happen? So oli bagamba engeri je basinkanye bano engeri je mbalaba abamu batamivu abalala siki baina motives nyingi bande batuzizaawo. You don't simply. But let me tell you this. Tewali ayina buyenzi wansi wetaka kutaka ne wagulu wetaka okugana misa.
so it's also not correct nti misa yaganibwa because misa y'ekereziya ebeereki emu mu nsi yonna ate tewalina asobola kukola asobola kugiyimiriza but osobola okuyimiriza abasabi abakuŋŋaanye nga bagala kusaba out praise bw'oba oyimiriza at point A bagenda you can even meet in the room ba Peter ba Paul St. Paul basabanga naye nga basabiranga mu nyumba tewali kigaana yo group eyo ogenda muki ogenda tusabire makaga bugende musabire yo kye kibagaana kakati the by the way even Wednesday the Ash Wednesday the gospel of Jesus Christ yagamba esala katonda jawulira yeyo gyosaba mukasirise and the best would be gena mulumu yo osabe esala jawulira that is Jesus Christ himself ngabo yasomesa so bwemba mwagala kusaba mugende mbisenge byamwe musabe kwayatire mune mukutawanya abalala it's and esala zamwe zijja kuwulirwa mu history wabaddewo conflict between the church and the state as organizations bibaddewo and kibazo gwo wali osoma wana ekitabo oli kyaga kulwaki gwe tewasembedde ekitegeeza tewejjusiza kati because tewejjusiza ate notasembera you know yourself internally ntoli girite nakuta Pol Pot yabatanga yenga iki yakoranga yajanga ali kukerezia nalaba kibazo lero tasembedde you must be guilty kaseta gakomanya cyo wakoze nakola ki that was Pol Pot yabasaranga nabajamu n'obuba so kakati the bintu binje bibera mu kerezia bebanga bayina and mu kino kyonna nje kibikyenda byemu beba abalumba one mukulu Museveni kyayogedde ne Archbishop bakikutemeza okugwe mukyala wini ayi kwacho obulira society mu mawulire kati yandi tugambya nga tukunganye mu yabagamba kati kizibu kyade one obugate tebuli we kyokubiri mukendede mu kyokubiri maybe ne candles zize tugiza tobula tosobola kukiriza abantu abo ndasika but Archbishop really kyabulide wini byanyuma siwe yande kifomza yana mugambi what statement Charles kankwe information at least this one is official Archbishop bwamala okusinkana wini salam na batibisa abalala Archbishop bwamala okubasinkana bakkiriziganya that abantu bagambibwe kati the contention was ani abagamba salam mu meeting yasaba Archbishop yes she was right Archbishop tubadde tukusaba gwe gamba abakuŋŋaanye nti emisa evuddewo olw'ensonga zino oba misa ewedde Archbishop naga nti sijja nomga nti waakiri delegate someone to do the same Archbishop nagamba Father Achilles Mayanja mukwano gwange ndi Father Achilles gwojja okukola ki ocommunicatinga noza Father Achilles bwe bava mu meeting naafuna mu obuzibu mu bulago naafuna ekifu kati obudingamu obakando so inaba kuli position na Father ya announcing mu misa yesa omusanvu congregation yaliwo yasiki abali mu kerezia that was enough John kama misa badde gendo okuddako tejja kuba that was enough you need to understand atera tawasubira nti abasome misa yesa wenya bobo yina message tojigamba ba misa ya sawa 2 eno church botuka onola banga asabisa taliwo ngoge ampuliriza kasimba kanene bana mawulire siraje rubama hole must postpone bobera mu tekali ku mulyango sebo kali munda mu kerezia nga tumaze okutuula nga screen zitugamba bobera mu koti boba oli mu koti andi abantu yisene bakuŋŋaana ne tusome sale eri Maria ne batunyonnyola lwaki tuvaawo ate very important by the way the fact nti kerezia yakkiriza wini
okola form announcement mu kereziya kyali kitegeeza nti kereziya wanted to an expansion. Ekereziya bwebeera nzugule you are free to enter n'osaba oba n'okola byoyagala. That's okay. Era wini yajja ne Michael Baigalulume ye yali katekist w'okwolu. Era Saalongo Michael Baigalulume yatukulembera bulungi nnyo ne tusaba essaala eribiikira Maria ne tumaliriza n'ayita Wini na salaamu ne bacommunicating. Bw'obeera mu kooti ng'oli suspect ku criminal charges, omulamuzi akuwa options 3 ng'ogenda okwedefendinga. Esooka layira olayira bajja kubuuza ebibuuzo okufiira mu kitooke kya gonja byonna byengenda otalayira. Ekyokubiri obutalayira byeyogera byonna babiwandiika naye tebakubuuza kibuuzo. Ekyokusatu kusirika beke nga Besigye bwe yakola mu 2006. kati mu busiraamu naffe tulina options 3. Esooka tiwolaba ekibi kijjeewo n'omukono gwo, oyo ye w'amaanyi. bwe kikulema kyogereko. Ekyo nakyo bwe kikulema kitamwe. kwe kusirika kuli. Kati tuli mu scenario koze ndabe otera kuletamu amendments bwasomesa bano ate ne yaffe eno gye tugaana okufukamira America obo ina bombe gwe kuba naye nze sijja kufukamira yo yagiyita yabujja kutuukawo. Kaakati scenario eno yabaddewo ogwo mukono gwo yanzijukiza ebintu bibiri. President Museveni yali erugogo mu myaka gy'ekyenda n'agamba abaali bamuwuliriza mu Lugogo Stadium nti buli lwoba kasooli ng'oweesa omwana chances nnyingi nti omwana ajja kubba obanga oli lubuto omwana ajja kuba mubbi. Ye yagamba bw'atyo nze nkootinga President Museveni naye abatamanyi ntabba ajja kuyiga exactly. Kati President Museveni abamusookawo Obote ba Amini balina bye bakola era naye byavumirira nga bamuweese. Of course abamu bamuweekako. Amini yamuweekako olunaku lumu, Obote yamuweekera ddala yakolako ne mu ofiisi ye. Kaakati ekibuuzo ky'ettima mu kiseera kino kijja oluvannyuma lwa incident eno ey'Erubaga okubaawo nga President Museveni yakagenda okujjukira okutemulwa kwa Janani Luwumo. N'agamba nti kibi nnyo omuntu okwesiba ku bantu. Ate omanyi Siraaja abyogera ntunuulira wano ekitabo kyakutte ekya Mahmood Mamdani slow poison. Mahmood Mamdani alina byadibankinga benali nakwata obukusu bino Amini yabikola bino gundi yabikola. Mamdani n'atuuka n'aga nti Professor Savia Wandera nti bwe yali emakerere nti ne bagamba abantu battibwa bandi ne bwe baakomawo n'aga nti owange ffe wano tewaliiwo yafa ti n'omwana omuwala gwe bagamba gwe baakwata ti actually ffe bwe twayogera naye baakubamu mukube omu bw'ati negamba Mungu nga nze kino nakikwata nti batta abaana emirambo emakerere batijumbula. Mamdani ekitabo kino yakiro nkingira Kenya ebiseera ebyo nze yampa buwi hard copy. Kati bwenzirayo ku omuyizi President Museveni ku Obote n'Amini anenya batikya be nti bakola ensobi ne bannayuganda tebaddamu kola nsobi okukkiriza abantu okubeenaanikako nga Amini bwe yeenaanika kuba. Era oyo gw'otudde naye wano ye yalina omukisa ogubeera mu CA ng'omuteesa Katerega ne Kakande baaliyo nga aboolugambo bakafulu mu kuwandiika abo bwe bamala okuwandiika constitution ne bakomba ku ttaka aganyabo nti bino kikafuwe tekiriddamu ensi teriraba ne batema emiranga mu preamble ya constitution ya Uganda ndi yakutema miranga. Kati ekyo Mamdani kyakunyonyola nti this is a slow poison elwawo kutta ni finally ekutuukako singa buli bwe bawa Alexei Navalny. Kaakati President Museveni atandika ebintu bitandika ng'ogyeko ebya tabuliki bimwogeddeko
batandika okutta abantu okusinga basiraamu baseeka omu babiri ntuweze dazini ngati naye abunduza basiraamu bannalukalala ne baddamu abakazi abatalina basiraamu baki President Museveni n'alaba nti Kayihura bimulemi n'aleeta Tumukunde n'agamba jangu nyambeko Tumukunde naye n'alemwa yennyini neyekwatira yellow book n'agenda entebe n'anootinga ng'abuuza abakazi wamma butemu buno buva ku kivu neŋŋamba we nali omushana nno gw'otudde naye bambuuza nti Museveni azaako ki nga Tumukunde alemeddwa gundi ne bagamba nti Museveni kyagenda okukola taata wange yakikolanga ng'alina abakazi bangi ebyobusiraamu yali tabimanyi ng'alina mwenda nga bayomba emisana tabakwata akabalinda ekiro n'azikiza akatadde oba ate nga nensula mu ddiiro oba mu nzikiza ne bazikiza ettalo sigala olaba nnyo kuba obadde mu nzikiza kati bali abatajja nga abawozesa bali ababadde munno mune ne bawoza n'abaga nti kati omukyamu mutegedde n'omutuufu mutegedde gwe naakwata ku bisambi nga ye mutuufu kati mu nzikiza bombi abakwatako buli omu n'agenda ng'asanyuse bwate we yakwata ku Tumukunde ne munne Kayihura n'abakola ki n'abamaliriza kakati ekintu kino bwe kizze ekyabano najjukidde reaction z'abantu bemwogeddeko ng'abatamivu b'okulumbe omu kubo ali afaananako ng'oyo yabadde mutabani wa Amini alina reactions yakoze omulala yabadde Matembe kati abo batamiivu naye be bagamba nti basobola okukikwatako ne bakyogerako ne bakitamwa kati incident eyabaddewo Archbishop yakoze omulimu gwe omuyonjo kisooka yadde alina choice y'okuggala Kereziya n'asirika ne tusanga nga kuliko fukulu baako na kyemubuuza mu nkujjukizaako Namirembe mu 2021 waliwo okusaba kwali kuteekeddwa Lubaga Namirembe ne Namuŋŋoona time y'okugenda Namirembe bwe yatuuka basangako kufu nga tebagala covid yate bantu kakati ekibuuzo ky'ettima gy'osobola okubuuza kakati oluvannyuma lwa speech President gy'ayogeredde ku ntaana ya Archbishop nga anenya Obote ekibuuzo ky'ettima kiri nti Archbishop Lumu ng'abaddewo ku ligimu eno yandiyisiddwa atya ng'akola ebyo byakola luli kanjogere mu ddoboozi lya Katerega njagala kwogera nga Katerega emmandu Akaterega erinnya ku ggwe waddamu kibuuzo kiri ekyettima wandisiimye nnyo NRA ne President Museveni ntokola nti Kereziya bagigudde yasigadde nga nzigule ate ne bagendamu ne bawa speech ne tabakuba kati okiikiridde Katerega ekibuuzo ekyokubiri ndowooza nti ekibuuzo ekyettima kyagenda okudda ekibuuzo ekyokubiri linda katono nga Katerega kati addemu ekibuuzo ekyo naye jenanira omwaso okyokoza abasajja ndibadde alumba baati ekyo yabaleetedde kimukola Katerega emmandu eyogera Katerega waali wano ekibuuzo ekirala nga President tatidde asindise abantu be ne balumba kooti ng'esala omusango wa Besigye kino kipya ki kyoba ofunye ku kino President nga tatidde Kaweesa agenze mu Nakasero banoonyayo abayeekera alinnye mu muzikiti ezitalinnya mu ngatto ne babbayo n'ebikozesebwa kino kipya ki ku kyemubadde mulaba Sekabira gubakasibwa nga ennaku ezisukka 48 nga mulyoyi wa mwoyo kati kipya ki kibakoze Besigye atali na katisimu naye Besigye innocenti kati ani asalawo emisango emeka gibakamuvunaana ne gimusinga tubadde kugenda kooti masho nga bakujjako ne likoda ne bakujjako ne mundu naye bakwatiddewo abantu abatali mu uniform nga balina pistol nga bali mu keesi ya Besigye so kintu kinene Kennedy Mutenyo akange ke ntera okwogera wano nti ekisooka sijja kwogera bingi oyo kibaza alina gye yantutte
netulekeraawo gye wakesezeza obudde era ye namuleseeyo era kabe yambadde nze navuddeyo mwenda ye namuleseeyo nane nkyewuunyiza ku kibazo mwawungeze wamu ne mukeesa wamu gwe nokeera wano kakati ntera okwogera wano nti tewaliiwo kiwaawo nnaku zino ekitaaliwo wali mwantegedde bubi ndowooza kirungi okusabira Besigye oba abasibe bonna oba omusibe yenna oba omuntu yenna gw'olowooza nti yeetaaga essaala naye lwaki wali nayogedde nti oluusi ebyobufuzi bitutabula kiva ku reaction njagala kwebaza Kibishop nti yakozesezza obukugu obw'ekitalo mbadde mbagamba nti ne mu biseera biri miitingi zaffe ezisinga entuufu zabeeranga ku Christ the King kati Archbishop ng'omuntu omukulu ateekwa okuba yafumitiriza n'agamba ku bw'obulungi bw'ekifo kino n'emirembe katukole bwe tuti mbagambye ffe abaali ku lumbe lwa Ssemwogerere mwalaba entalo ezaali mu DP kati emyezi we gyayitawo ne tuteekawo okusabira Ssemwogerere kyeŋŋamba nti ekibiina kya DP n'obukulembeze bwakyo kati abaali mu DP nga tebawagira bukulembeze bwa Mao n'abamu baabadde mu kusaba kuno ne bagenda e Lubaga ffe we baatugamba DP yasalawo esirike busirisi naye okusaba tekwaliwo Kennedy ali mu kalyonso nedda olw'obulungi bwaki kyentegeeza nti buli lwokola ekintu kikole ng'omanyi nti nkeera naawe kiyinza okukola ki okutuukako okubeera mu kkomera si kirungi okusabira abasibe kirungi naye oba oli awo nga ndowooza oba lw'omushana yakyogedde kubanga ffe reason gye baawa ne bagamba bwe tubakkiriza I'm interested in that segment. Yes. Baani abo bakuluma abaganda okusabira Ssemwogerere baani ngambye kansooke nziguse ensonga ngambye nti emu ku reason ezaweebwa nti bwe munajja okusabira ne tubakkiriza bali bagenda kujja balumbe ye threat gye baakola okitegedde I'm talking about what happened okitegedde era nga n'omu ku baali bakulembedde arrangement ezo mukyala mulemwa nedda eyali ategeka okusaba Makisensi yatakirambule mumanyi yali women leader kati ali mu kagaali naye ne tusalawo ku lw'obulungi bw'ekereziya n'eggwanga we took it cool kakati wano problem teyabadde nti waliwo eyaganye okusaba famire ya Paulo Ssemwogerere was involved andi madenzija eyinza okwagala emmisa e Lubaga ng'Archbishop Paulo Ssemwogerere mutabani wa Paulo Ssemwogerere yali e Lubaga nerema kati ekyo ekibuuzo kikyamu lwa nsonga famire ya Ssemwogerere si ye yali eyagala okusabira ekibiina kya DP kyekyali kyagala okusabira eyali pulezidenti waabwe era nze natuulako ne Dr. Jemima ekeewe waggulu eri nakati omulamuzi otyo nga kyetwagala okukola ne tutuulako n'abakulembeze abamu ku kereziya e Lubaga but later ne bagamba nti wabaddewo kino na kino nti batya attack kyaki negamba kamaleyo kyaki negamba emisa mwali mukyali ku value Ssemwogerere eriwa is a democracy kakati bwogenda mukereziya teriyo democracy muliyo eriyo kulyowa mwoyo kyova olaba ne Idi Amin tumusabira n'Obote bamusabira ne Museveni bamusabira buli omu okusaba kyova finally information nga tonako wako ekyo bw'oba yagala misa genda Christ the King ugende mu kitabo wandiise misa 50 ne bw'oyagala misa 40 bazikuwa bw'oyagala baziranga misa eba ewedde kati scratch ate kibazo bamanyi bulungi nnyo amanyi n'okuwandiika mu kitabo ekyo nawandiika waziteekana mu Luzungu bana mu Luganda
kwaki tebagane bateekayo misa 50 nga basabira Besigye anti kati wano mulaba tuli mu studio tulinga abantu 6-7 bwe tuwulira ekibwatuka ebweru awo wali wajja okuyita mu ddirisa eryo buli omu afuna reaction yiye kaakati ffe reaction yaffe yali kukuuma mirembe ng'ate tumanyi nti Archbishop emirembe agitwala ng'ekikulu ne tusalawo ku lw'obulungi bwa buli omu tukireke so kati tuleme kufuula kino out of the ordinary. These are things happening because of simbagane ne bannamawulire comment across ayo nagigobi togisoma nagigobi nina benefit nti nze moderator wano katerega edakiika emu Iran USA Israel wetwogerera ebikompola bitonyo manyi nze yagoberera 1990 Desert Storm yakyusa journalism. Now the latest is Trump has declared the state of 1990 Desert Storm yakyusa the notions of journalism. Luli olutalo balu reportinga nga luvanyuma ne 1990 mu Desert Storm ba Colin Powell Schwarzkopf bwe bagenda ne kamera za CNN ng'ebikompola bitonyo biraba Iran erumbi ne kubayise chenekakasa naye kinzanyisiza kibazo dakiika emu across katerega obutafaanana nga baliraanwa baayo tefugwangako era mu 75 ya celebratinga emyaka 15 tefugwangako so pride eyo yokka ne belief n'okwekkiriza ejja kwerwanako. Aisha nze just ndowooza we tighten our belts kubanga it affects us tujja kwerwanako bagenda kwerwanako kigwerawa kigenda kutuaffectinga ng'eggwanga street of Hormuz tubadde twewanawana mukoko kati ka economy kasitukamu effect y'amafuta kigenda kutukosa naye nga katolo gye kigwera maybe Palestine nze ndaba effect yakyo between Palestine now and Israel maybe abo bajja kuba kubafuniramu awo. Kennedy Mutenyo ku lwange ensi yonna tulina okulwana okulaba nti bannalukala oba extremists mu buli organization tubakendeeza amaanyi ekyo kiva ku bantu abataagala kuteesa. Siraje Lubwama Trump agenda kuleka history erimu negatives ne positives entono. Ebintu ebimu ng'ogyeko ono gwe yajja kuwa president n'amutwala n'amuvunaana n'abba n'amafuta ge waneko nga akyalemeddwa endagaano okutuukirizibwa nti mu 23 yadde baakola endagaano tebagiteekamu nga pati bugenza okukyanga naye ekuba kati kwe kugula machinery ate omubi ennyo Eric Pronce adumire ennyo drone olusanvu ezeevuga zokka ebyo naawe va mu lugambo va mu lugambo saagala kwogera wajja olusoma naye va mu lugambo olugambo luva mu kusoosi no tanaba ku disputinga nti tebalwana e Congo kati eri Iran erina banywanyi baayo abajja ogiyambako tebagenda kuba nga abakuba Venezuela nti Russia mweri China mweri n'abawalabu abasinga balaba egiyogo koko bizungu Charles Romshana wakaterega nvuddeyo Charles Romshana gwe nkwagaza bibiri please sisobola kufiira ku kino ngambi gwe nkwagaza bibiri ekisooka gwe njagala kutunula mu maaso onyinyonnyole n'ebya Sultani Makenga manyi nti omanyi biri very interesting Charles Romshana ng'amaze emyaka nga tagenda Rukungiri teyagenda Lwenshama yagenda mpaka Uvira yagenda mpaka Uvira bagita reconnaissance kakati the good news nti okuteesa wakati wa America ne Iran kuyimirira so zivuge now Iran eyina opportunity okukola nuclear bomb ate yino okugikolera Iran bobanga bali barowooza nti okukola nuclear bomb yino okugikolera Iran then bebaka
naye bwebanga waliwo bye bafulumya nga basobola okugaanira bapangapanga ne babikolera ekatwe wano bakola akantu gamba munange mbadde mu bino we have tested mutestingiddewa tutestingidde Mombasa. That's some good news. The second part of it is America kyebadde gamba tugenda kulwana naye bannange don't sink our ship because when you sink our ship we shall fight. Kati katulabe ekidirira ekyamakenga high command yatudde ya mukulu Museveni ekwataganira wani M23. It is fighting in Congo. Yes, and biri ku border yaffe now ono head of information we yafiiridde Rubaya bajeeko ani yajije kwani abayekera fuck waliwo wazalendo kato inogano takula kwa wazalendo emirundi 15 nomanya ani wazalendo oja kulaba omusajja nga afaananga kibazo tonsembeza ebintu ebyo anti kukerezia because nze mbane ngamba actually yabadde kukerezia nga yambadde abadde anfaananira oli ali mu wazalendo kakati kyoyina okutunulira nnyo is that wazalendo capacity kuba M23 omuwuliriza abuuza wazalendo alina M23 alina UPDF ali against UPDF wazalendo yandabadde ne DRC fuck saako ya UPDF kakande kakana goloza lwaki katerega sigwe nabuuzize bya Sultani Makenga wazalendo nagambye nti buli kulumbe wabeerawo gwe mugulira wazalendo yandabadde nga Militia ya Congo eyamba ku fuck yes but botakula nnyo ate yasanga yes balinga ng'oli naye balimu abalala bo bagendako nnyo bajja kugala kakati abo bakubye alliance yonna ya M23 ne bagijjako headquarter ne bagijjako Rubaya and Rubaya ye supplying 40% I think of coltan. Ye enough 40%, around 40% of coltan on earth. So siya center ya amanyi nnyo, and it is 4 kilometers, 4 hours drive to Bunagana. Kakadera focho ino okutunulira leero is the inflow of refugees nga bayingira Bunagana. Ekyo bona akiraba wetegeke uduke nga ogenda Iran because Iran will be safer. Mukuru kibazo point njagala okutandika okugako ku Iran. Mukuru kategaga ntefukibwangako. Naye ensibuko yo butakanya wakati wa Iran na America evaawa. Iran effectively yali vassal state ya America. Iran yensi mu Middle East ngojeko Israeli eyali almost close kwa America okutuka revolution ya Ayatollah eyagoba kabaka era kabaka yaddukira mu America sha era kayo mulangira alindidde okutula mu ntebe era ali mu America kati naye America nefiwa business inako obuse America ne propping up Iraq mu lutalo lwa Iraq ne Iran. Yes, Iraq are responding ku lwabwe naye nga America tevanga mu kirowoozo kya kweddiza Iran ku side yayo kubanga mu area eyo yemu kunzi era aba Iran ba passions tebetwala nga bawalabu era bo civilized bo style nenyamba Daniel ba muzika Iran. Yes, nowecho America emanyi nti Iran first of all developed ngaga naye nga kateri mikono gy'abantu abavore ina namagezi abahagikiriza abagirwanyisa nowecho inoko kyo nekisoboka okweba nti regime eneriko erwanyisa America na interest za America evaawo etekewo enkola eri aliwo eyabakulembeze abali mu nkwawa
za America esobola okufuna ebyobugagga. America yenoonya byabugagga, terina kirala, terina ddiini, terina ki. Ffe wano tetwerabidde nti ensi buli emu erina interest zaayo. Bw'ogenda South Sudan, bw'ogenda Somalia, bw'ogenda South African Republic, togenda kufunayo bitole bya mmere n'abantu okufiirayo n'ensimbi z'eggwanga okufiirayo, naye ng'eggwanga lifunyemu ki? Tetulina okubuuza. Okujjako bano ababbye ettimba okuva e Congo, Uganda nga Uganda efunye eki? At a strategic John, at a strategic level, Uganda's gold exports. No, now we balance our imports and exports. Uganda's gold exports have hit through the rocketed through the roof. Nti gold, jukira, nti gold. And I'm not accusing Uganda of exporting Congolese gold. Uganda is exporting Uganda's gold waiver. Why tax waiver ku gold? N'olwekyo gold eyo goyogerako nti is a major export agenze okugaggawaza abatono ennyo mu system. Ne kakande. No, kakande kansoke njawukane ne kakande. Just 1 second. Kakande mu old school Adam Smith, Wealth of Nations. Bw'okkiriza Aisha n'ajjuza endebe ye ng'omugagga ebiyiika baneiba bonna bafunako. Ate bano ewaaba lw'omushana balina enjogera nti owuwo bw'awakula omuzinga gw'enjuki guno oguyiika ku mikono ne gukulukuta balw'omushana bamukomba enkoko. Peter, Curtis of that gold. Curtis of gold and coffee. To attend so funa favorable balance of trade. Gasimbagane ne bannamawulire aga nti tegakyali ku nsalo kati zivuga.